Mu bulamu bw'ensi eno bwonna bw'obeeranga ku mulimu gw'okola oba bw'obangako ng'olina ky'okola oba olina mulimu oba olina w'okolera oba olina bizinensi ng'olina ky'okola naye nga bw'oba toliiwo ng'ekintu ekyo ky'okola kikolebwa ne kisigala nga kitambula ne kikolebwa na perfectly weera okusinga lw'oliwo bw'obanga olina ky'okola mu bulamu bw'ensi eno naye nga ne woba toliiwo n'obutabaawo bw'ekintu ekyo kisigala kigenda mu maaso nga kikolebwa ng'ate kikolebwa na bulungi nnyo okusinga ggwe lw'okikoze oba lw'oliwo mukwano kakkanangako ekyo kyokka kiba kitegeeza nti ekifo ky'olimu oba omulimu gw'oliko toyinaawo nnyo makulu ne bw'ovaawo basobola okufuna replacement mu ddakiika okubeerawo okwo n'obutabaawo okwo busigala bwe bumu ekintu ky'okola kisigala kigenda mu maaso bw'obeeranga wantu w'okolera nga ne bw'oba toliiwo tebafiiringa yo absence ng'obutabaawo obwo tebulina kye bw'affectinga ng'obutabaawo obwo abantu tebabufiiringa kakkanako wekkakkanyeeko ekyo kyokka kiba kikulaga nti toli wa kitalo tolina na makulu okubeerawo awo bakuyamba buyambi oba okitegeera okubeerawo awo baba bakuyamba buyambi nti ne bw'oba toliiwo kyokola kisobola okugenda mu maaso ne woba wooli kisigala kigenda mu maaso bw'oba toliiwo abantu tebafiiringayo absence tebafiiringa na kufiiringa nti toliiwo ate ekintu kikolebwa bulungi nnyo omanye okubeera awantu nga bw'oba okoze ekintu omuntu amanya nti gundi ye yakikoze ng'era bw'oba toliiwo bamanya nti gundi ekyamazima taliiwo ekintu kino si yakikoze kitegeeza oli wa mugaso mu kifo ky'oliko kitegeeza oli wa mugaso ku mulimu gw'oliko era obutabaawo obwo buba bukosa ekifo ky'olimu oba buba bukosa omulimu gw'olimu naye bw'obeerangawo nga ne bw'ovaawo nga ne woba tewakoze oba ne woba toliiwo ng'ekintu ekyo tebafiiringa nti tolinawo terinayinza kukimanya nti tolinawo kisigala kigenda mu maaso weewombeekangako kyekiri mu kusumbuwa abasajja bano nga ba Muhammad Nsereko. Muhammad Nsereko yaviddeyo sebo n'akulitisayizinga Kyagulanyi mu debate yabadde ya kisiru bye basimanya bye bazzeemu bye bali tebiina makulu kati ekisumbuwa Muhammad Nsereko yalowooza nti obutabaawo bwe mu by'obufuzi teri kigenda mu maaso era yalowooza nti obutabaawo bwe bannayuganda bagenda kufiiringa nti taliiwo okitegeera era alowooza obutabaawo bwe mu by'obufuzi bannayuganda bagenda kuwulira nga basaaliddwa nnyo naye ne yeerabira nti obutabaawo bwe tebulina kye bugenda kukosa bannayuganda so that nti n'ekifo kyalimu obutabaawo bwe n'okukibaamu tekiina kye kikolako bannayuganda tekiina makulu eri bannayuganda ekyo kyerabidde abasajja bano Sokoludi Mpuuga Sokoludi Abedi Bwanika baani Baseggona ba Muhammad Nsereko kaguruupu ako ekyo ekintu kibeerabidde bo balowooza nti obutabaawo bwabwe ebyobufuzi by'eggwanga Uganda bigenda kusitoopinga bo balowooza nti obutabaawo bwabwe bannayuganda tugenda kukosebwa tugenda kuwulira obutabaawo bwabwe butukose butunyige tuli wano okubajjukiza nti temulina kyamakulu nnyo kye mugattako tuli wano okubajjukiza nti obutabaawo bwammwe ebyobufuzi bigenda kusigala nga bitambula ate nga bitambula bulungi nnyo kubanga mwe mubadde mubisiraanya oba okitegeera so kati muleke kwefuula bakitalo muleke kwefuula nti mmwe mumanyi okudibeyitinga mwe mumanyi osimanya on parliament issue mwe musinga Sokoludi Semujjunganda Sokoludi Muhammad Nsereko Mpuuga akinako ka guruupu bo balowooza nti okuvaawo kwabwe tugenda kunyigirizibwa era tugenda kukosebwa nnyonnyo era we are going to feel their absence we are here to remind you nti ne bwe munaagenda tetugenda nakulowooza nti mwaliwo because temuyina kyamakulu kye mugattako bye mukola wali abayinza obbikola n'obulungi okubasinga you are replaceable okitegeera you are replaceable so be humble mubeere humble temukisussa nnyo temututama ate temwerabisa nnyo okitegeera abasajja beerabisiza to the extent nti kati bafuuka n'ababulooga bafuuka ba tiktoka bafuuka baluma mongalingi each and everything they have to comment okitegeera bino biralamu tolina bw'oyinza kuŋŋamba nti statistics z'eggwanga Uganda oba UBOS oba ebibalo by'eggwanga Uganda bikulaga nti abavubuka ebitundu 8 ku population y'eggwanga Uganda bonna bavubuka bali wansi w'emyaka 40 okudda wansi kyokka nga tukakasa bulungi nnyo nti ate omukadde w'emyaka 9 yalina obba kulembera omukadde oyo anaategeera atya priorities z'abavubuka
Anategeera atya interest z'abavubuka nga si muvubuka. Singa mwali mwagala omukadde y'abasigala tufuga, mwali badde mutulaga nti abakadde be bangi mu ggwanga Uganda so that old man can stay. Nakola kuki ku priorities z'abakadde. Naye bwe mba mukimanyi bulungi nnyo nti abavubuka be bangi mu ggwanga Uganda. Ebitundu 85 ku buli 10 by'abavubuka. How can you convince those young people nti ate omuntu alina okubakulembera alina okubeera mu myaka 8 okudda waggulu? Anategeera atya bye baagala? Anategeera atya priorities zaabwe? Anategeera atya ebizibu byabwe nga ye tali mu stage yaabwe si muvubuka? So please you people, bannange mutulekemu. Mutuleke. Sometimes ndaba bana abasajja ebintu bye boogera bye beekoza n'owulira ng'oyagala to vomit. Ukitegeera bo balowooza they are more important than Ugandans, like they are more important than the country. Nti yawe batabe w'eggwanga Uganda terigenda kutambula. We are here to remind you nti simwe mwasooka mbi obufuzi era mugenda kuvaawo abalala bajja ate bakolere eddala bulungi perfectly well n'okubasinga. So be humble.